oba tulina safe houses oba tetulina, naye ate bwe tubadde tunyumya wattu n'enkirowoozaamu n'enkizuula nti ddala Uganda terina safe houses. Kirowa Kiwanuka yali ayogera amazima mu kakiiko ako. Teza tetwamutegeera. Bwe mbadde nfuna safe house kyetegeeza, etegeeza ekifo ng'omuntu osobola okubeerawo nga tofunye mutawaana. Nti oba olina kyotya bakunoonya gavumenti n'ekutwala mu safe house. No yali mutuufu, Uganda terina safe house. Mu Luganda twandigambye tulina amatulugunyizo. Kati ye yali akakasa ekyo ky'oyogedde. Yes, yali akakasa kyenjo. Bali be baagaana omubuuza ekibuuzo ekituufu, do you have torture chambers? Ekyo osanga yandiki. Kati bo bamubuuza safe houses. Omusajja oyo mugezi naggambye ate era muzira. Wow. Wamma nkulabe kati. Kakati So try to castigate ya yes, tumusajja tunenya wabwere.